zabadde essaawa 12:00 ez'akawungeezi. Inginiya Daniel Nkalubo Ssebuggwawo nga ye bba wa minisita omubeezi w'amawulire ne tekinologiya ow'ekitiibwa Joyce Juliet Nabbosa Ssebuggwawo nasso ogw'enkomerero yafiiridde mu maka ge Naalya era ng'onaafudde bulwadde bwa kkookolo. Abakungubazi ab'enjawulo bakedde mu maka g'owekitiibwa Ssebuggwawo okukungubaga wamu n'abooluganda. Owekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo atubuulidde ku ngeri bba Ssebuggwawo gy'abadde atubamu n'obulwadde bwa kkookolo yatandikira mu kigere. Yafuna omutawaana ku kigere, ekigere ekyo kibadde kimuluma nnyo, kyali kimulumidde ebbanga eriwerako ery'emyezi ndowooza nga 6-7 nga kimuluma era tubadde tukijjanjaba era baakirongoosa nako ne kirwawo okuwona, kiruddewo okuwona era kimulumye nnyo. Tubadde tuli okujjanjaba ekigere ekyo naye ate ne twesanga nga yafunamu kansa. Kati kansa oyo yavuddeko omutawaana. Mu nnaku ntono eziyisa obulamu bwa Inginiya Ssebuggwawo bwayongedde okukendeera era minisita atubulidde abasawo bye bazzeeko okubagamba. Naye olunaku lwajjo we yatabukiramu awo yatabuka. Abasawo bajja, tulina nutrition akola ku byendya n'atubriefingamu awo n'alaba nga embeera ye tejja ku stabilizinga, tejja kutereera. Era olunaku lwajjo ekiro twakiyitamu bubi ddala, teyali bulungi n'akamu. Bw'abadde ayogera ku bba Oweekitiibwa Ssebuggwawo amwebazizza olw'okumwagala ennyo ebbanga ery'emyaka egikunukiriza mu 6 gye bamaze bonna. Abadde ansapootinga nnyo, nze mbadde mu kakalukanye mu by'obufuzi naye ng'ali wamu nange nga ansapootinga era ebiseera ebisinga nga yanzijukiza tonnakola kino. Kwegamba abadde very supportive, abadde atambulira wamu nange nnyo mu by'obufuzi era ng'abyagala nnyo. Nnyombi Tembo nga yakulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga ki Uganda Communications Commission UCC amaze ebbanga lya myaka egisoba mu 40 nga munywanyi nnyo waba mu maka ga Ssebuggwawo era atubuulidde nti afiiriddwa omuzadde. Taata nga mumanyiiko obukakamu, musajja mukakamu nnyo nga mumanyiiko obumanyi, nga mumanyi ku nsonga ez'enjawulo ate nga mumanyiiko okuba nti nno nga ayagala nnyo abantu. Nze nayanirizibwa nnyo awaka wano. Abakiise mu lukiiko lwa Buganda ab'enjawulo batendereza omugenzi olw'okwagala ennyo Obwakabaka era buli omu abadde alina kyamujjukirako kye yakolera Obwakabaka. Omwami n'omukyala ba Ssebuggwawo bano wano e Naalya baawaayo, baalina BMW, baalina Volvo. Olw'okwagala baawaayo emmotoka zaabwe zikole omulimu gw'okwerekeranga Kabaka n'abalala. Mama Joyce Nabbosa Ssebuggwawo amuwagidde nnyo mu politics n'awa mukyala we obuvumu obw'okubeera mu politics owakaasa mmeeme. Bbanga lyemumalidde abadde musajja mulungi, musajja mukozi ate nga amanyi abantu. Lwekyo tusaaliddwa nnyo. Mu bbanga ttono lyetukubye emabega Inginiya Daniel Nkalubo Ssebuggwawo n'Oweekitiibwa Joyce Ssebuggwawo bajaguza emyaka 5 mu bufumbo obutukuvu era ebijaguzo bino byali ku Lutikko e Namirembe n'oluvannyuma ne basembeza abagenyi baabwe. Ekkanisa ya Uganda ebunaawuna naye emutenderezza olw'obuweereza obulungi bwagituusizzaako mu bbanga lye ery'obulamu. Baagadde nnyo ekkanisa, baagadde nnyo kwa ya Lutikko e Namirembe, nze mbalabidde emyaka egisoba 4. Omulambo gwa Inginiya Ssebuggwawo mukadde kano gukuumibwa mu maka ga A+ gye gunaggyibwa gutwalibwe ku Lutikko e Namirembe okumusabira ku ssaawa 7 olunaku olw'enkya olwo ku ssaawa 12 ez'akawungeezi atwalibwe mu maka ge Naalya okumukungubagira mu butongole n'okumukubako eriisa evvannyuma olwo ku bbalaza azikibwa enkumba ku ssaawa 8 ez'emisana. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, ageesigika.